Hi everyone, thank you for tuning in and thank you for sharing with RKB and today with me. You know, the Birmingham, yeah? China Convention, Birmingham Uganda Investment Convention, and Pathways Okusanga Convention is ta-da! Omwan Wadori Mutiwa, Michael Chinene, when they all know radio. And how have you been? How many years ago? Emyaka emeka Chinene? Nga tuli ffenna oba Nk'otubuzeeko myaka kati giri mukaaga genda wera 7. Wow. Naye okimanyi nti kaakati ndowooza ovaayo ng'oli mutono wali omunene kati oli mutono bagabulwa n'omuntu mutandika okufaanagana zontuseko nengawe naye sisita kinene alina kati otanza okufuulira erinnya lyo kinene akka ate kyukangako naye kati otanza okubeera erinnya lyo lyennyini erinnya ndowooza ndibadde wano tandise oddibeera naye tebakuyita mu Nigeria faanana aba Nigeria okola otya mbafaanana oli muwanvu oli munene yegundi y'aba Nigeria mu Nigeria muwanvu ate munene nze ndi Muganda obulamu buli buti eno as bw'oba comparenze ne Uganda wano obulamu bulungi si bubi naye kati era nti olw'okuba nti omuntu oba omaze eri emyaka mingi wano omazeewo mitono bisinga by'oba omanyi biba biri kati wano wanyumira abantu bakuliddewo okusinga so omanyi nnyo wabeera nga oli celebrity olwoyita wonna bakutegeera naye ate eno eno biba birala eno era kuleka ng'osanze bannayuganda biba bakumanyi so kati bannayuganda olwawo balaba oba buli kadde muba mwesangasanga abamu bo bolina okulaba era oba obalaba lwakuba nti kati nganze omuntu nasangibwa nga sigenda mu club sigenda nnyo ne shows sizigendamu okuleka nga nze ngenda okuperforminga awo bwentera okugendayo so kati nitwesanga ffe nga kivula tetutera kulabika tuli bantu ba mu nnyumba kyaki nze nangenda ku traininga mu kusamba omupiira osamba mu mupiira nani mwenye basamba omupiira babeera batini bagala kusalako weight ababeera abatini be Uganda abawano tebaba batini baba basanga bayongera kulya appetite beera waggulu siwe kibeera anyway eri ewaffe tutraininga ennaku nnyingi kati ate era already naliko mu competitive football mu Uganda awo wandabiranga nga ndi mutini nnyo nga traininga nsamba omupiira ku club naye kati wano bw'olira kusinga omubiri gusumuluka okyekutwala ebbanga kyokusetolinga in nga mutuuse wano okusetolinga wano sa okufuna obutuuze but okuba nga oyingidde mu bantu okubanyira nti kakati kati Uganda nditadde Uganda anti bw'osigala nga tokkiriza nti oli wano kati ekyo kyekisumbuwa abantu abasa olina okukkiriza nti kati ndi wano oba tokkiriza nti oli wano kisigala kikusumbuwa gwe kennyini mu bwongo oba oyagala obeera eri nendi ate nga tosobola nofuna nogenda oggula ekintu nokyusamu epawundi nokyusamu ze Uganda nogamba ziri mmeka kati ezo kati awo oliba oli mu buzibu kuba ezo eri oba togenda zikozesa ngate nga tekyewalika nno olowooza ndowooza nange osooka nengamba kati ekibagala mmeka pawundi 2 zimmeka mu ze Uganda nagala obuuza kati gwe oba mugenyi is okay gwe oba mugenyi oba ze wano ng'oddayo kibeera okay naye oba ogenda kubeera neze Uganda oliziguza oba ojja kuguza muzaawange era oba tomanyi ziguza oba toli waggula oyogedde mudoga nti osamba omupiira ogenda mu church biki okuyimbako nga tekuliimu wakiteera ddala okuyimba kati wali omanyi setolinga wano kitwala process mpanvuko so kati bwe nagimaze nendyoka ntandika band wona olanga tunakusetolinga in tosobola kwenda mu rehearsal tosobola kuyimba aba tosobola kuyimba teri byakwebbirira obwongo tebubeera wamu lwaki tebubeera wamu obwongo tebubeera wamu obeera oyitamu buyisi
oba oli mu kuyiriba batasobola kuyimba era kyekisinga okujja abantu wano kuyimba bw'oba tokyagala nnyo ogenda okumaliriza prosesi y'empapula kola biki nga interest yafa nga naawe olaba nga music yakuleka dda ovala abamu baba kuyimba abajja wano nga bayimbi balungi kati nze olw'okuba nti nkyagala nnyo 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 enamaze okutereeza byentereeza nenkotandika bbandi era kati weeri kati oli mutuuze you can even adopt people from Uganda nakatawo siinako e Uganda kati ate embeera nti owe Uganda olinako awano kati siyenna ebinkwatako byawano mwena mwafunye obutuuze n'omukyala n'abaana mwabaleeta ye bali bameka basatu nasinze takutwalya bbanga ki abaana bo balowoozaako baleetere okuva e Kampala Uganda okuva lwe twasimbula e Kampala okujja wano baali baana kuba bw'omala okuzaala ebintu ebimu olekerawo okwerowoozaako obaako weweekomya kati nosooka n'omanya kyetukuba endongo wano evuga nduulu zivuga naye sente zijja zitumala ssaawa zino naye essaawa zino mu nnaku nga batuuse mu yunivasite nga batuuse bwe bati naaba nkyasobola okubeera nagana amaanyi oba naasobola okugijjamu eno endongo gye nkwano okugijjamu ssente ezo ezikola ebintu ebina stabilizing okubeera nti sustaining abalenzi abo nga bakuze n'okukyusaako ku ndaba y'ebintu because omuntu bw'oba nga totambulangako ng'omanyi wantu wamu ekyo ky'oba omanyi kati bw'otambulako kati olina nawe byolabye byogenda okuddayo e Kampala kino ewaffe nga tetukirina ogaye oba okigwe wano kitwala okiteekeyo kitegeera so bibeerawo ebityo byebimu kati okuva we twajja ffe baana be baatutandisa kino ekya okujja wano kutandika okutakulira baana nemulaba kaffe katusookeyo abaana tubakima oluvannyuma nowe gy'osobola obbateeka wano gwe nga toliiwo. But I understand mpuliriza bagamba nti kasita temufuka abatuuze abaana babeera ku bwereere buli kimu baba bakibaggyeko nga baana gavumenti ebalabirira ey'Obungereza wano gavumenti erabirira omuntu nga tolina mulimu erabirira omwana kati omwana ye aba tannatandika kukola naawe wennyini omuntu oba bakujjanjabira bwereere obulwadde bwonna si baana bokka so bwe kityo bwe kiri kati bw'oba ng'oliwa wano omaze okuyingira mu sisiteemu yaabwe naye oba tonnayingira naye kojjaamu kati nga bw'oli wano kyonna ky'ofuna tebakukyajinga ssente kati abaana bano baba basomera ku bwereere babasomera ku bwereere babajjanjabira bwereere so eyo ya advantage kuba omuzadde musi ky'oba onoonya woba ozadde kulaba abaana bo nga bali bulungi n'okusoma kwa wano kulungi okusinga okw'e Uganda okusoma kwa wano kulina value okusinga okw'e Uganda bali kutya anti kati wasomako e Uganda olina diguli kati diguli gy'olina tekola mulimu ogwo wano nga tozzeemu gisoma nti bwe nvaire diguli yange ya masscom nengireeta wano enaku ziddamu nemala kusoma n'ogiddamu ne bakuwaayo koosi endala z'okola awo z'otopingako okugiwako efuuke kati n'ova e Uganda ng'ekikuyamba kiri kimu nti omanyi Luzungu wasoma mu Luzungu bw'oba otunuulira degrees eziri wano like bw'oba otunuulira degrees zaffe eri neeno eza wano eyaffe osobola gibalamu yenkana ki ng'oli wano like oba osazeewo givaliwinga degree kyendowooza ewaffe batusomesa bikwate tebakusomesa kukikola kitegeera bakusomesa kukisomako busomi so si kukikola so kati wano buli muntu abeera ng'asoma ekintu aba asoma kukikola so si kikwata yes kati ne Uganda ekintu ekisinga okuba ekibi ewaffe tetukkiririza mu bantu bakadde
Yes, by the way. There's no way gye musobola okuba ne ba professor nga temukolagana Mwagala bato. n'abaka. Niwebuuza kano onafuna professor wa myaka 25. Aha, tesobola. So wano buli muntu buli lwalwa ku mulimu bakulinyisa ddaala ne bakulinyisa ne paka lwe batuuka nga bakugamba nti kati otakyakwatamu abagirira bulagirizi. You know? Kati ewaffe abantu tetubaganya olwo luweza emyaka 4 oyo mukadde atugamba aveeyo. Kwanga notunula ne ku BBC kola abantu abaliko the experience they have. You know, tosobola gifuna mu mwana wa myaka 3 myaka 25. Wow. So kati eyo yenjawulo eri mu kusoma kwewaffe. N'okweno. Waffe batusomesa ebintu bingi byotagenda kukola. Wano omwana bagamba nti agenda kusoma kyasobola kukola ki kukola ki. Era kyebamuwa. Kyebamulambikamu. Olaba oti mubaza akola bw'ati akwata bw'ati omusumeni. Musizi wa langi akola bw'ati. Bakusomeseza ku mulimu. Ebyo byennyini byogenda okukola. Okay. Kakati wana mwana ye omanyi kati omwana already abaddeko e Uganda. Ne culture gy'ofunyeyo ya Uganda. Kati wano bakola matya okubanga basobola okufitinga in mu mbeera y'eno kubanga between me and you omwana wa Uganda tafaanagana mwana w'eno. Yes, naye omwana wa Uganda abeera beta okusinga owa wano. Omwana akulidde e Uganda abeera beta, abeera mukakkamu nnyo okusinga owa akulidde wano oba azaaliddwa wano. Enjawulo nti oli ow'ewaffe akula akimanyi omuntu omukulu taddibwamu. Kati owa wano ye akimanyi nti kuba nti naye muntu rights zenkana. Sabula. Kati omugamba ekintu n'agamba no ekyo tekikola. I don't like it. Kukola. Lwaki tombuuzizza n'akubuuza gwe lwaki tombuuza? Naawe bw'ombuuza nja kuddamu. Ekitegeeza nti kakati kino kirungi for the parents n'ensi yali abaana. Nti omwana akudde Uganda mulungi nnyo eri omuzadde. N'ensi ye eri ye ng'omwana. Kifavoringa muzadde. Kusigala values ezo. Yes, ate era kirungi nnyo omuntu okubeera nga oyizeeko ku culture yeewa. Kibeera kiyamba nnyo. Okumuleeta wano ng'alina ku culture ng'aginamuko. Bwe kibayamba omwana basigadde bakyali intact nga bwe baali luli. Bali humble nnyo okusinga abaana ba kuno bonna. Omugamba ekintu n'adduka emisinde okukikola. Nga takubuuzizza kibuuzo kyonna ky'otamanyidde mu baana ba mikwano gyo. Bannange laba tekittaga kisa. Omwana ayinza okuba kundaba ku ki naye kiba kisa Mukama ky'abatadde mu mwana wo okusigala ng'akyalina those values. Yes, kati wano kyentugaye kati yenjawulo ye Uganda na wano. Ffe tukula mu Africa tukula turespectinga abantu abakulu. Paka nawe lw'onaafuuka omuntu omu. Naye wano omwana abeera ne rights ze. Kati ate engeri gy'abeera nti bamu protectinga nnyo. Kitegeera nti kyonna ky'okola oba yonna lipooti gy'ayogera nti ewaka baakoze bwe bati ne bw'aba gye batwala bareactinga. Kitegeera bareactinga. So tasongwamu nga tayagala, tatumwa nga tayagadde, takubwa. Tekiriimu ddala ekyo kyo. Kati waliokera ku makya g'omwana like ekintu ky'ayagala tosobola kigula naye nga talinayo ssente ze. Do you think abaana bano kubanga babawa ssente nga gavumenti ng'ebakwasa ssente kiboonoona oba kibakola? Ekyo tekiboonoona olw'ensonga tebazirabako. Naye baba bakimanyi nti ssente ezo zijja. Kati era akusaba ebintu n'omugamba naye sirinaawo ssente. N'akugamba ate ze bampa. Zange ziraga wa? Omugamba tolya tonywa teweebaka. Ate ssente zange ze bampa oziteeka wa wazitadde wa mami. Ng'olina okumubuulira oba okusirikawo. Okusirikawo ati? N'omutunuulira butunuulizi n'ayogera n'anyiga n'atambula n'agenda. So omwana w'e Uganda mu mpisa mu nkula olina okubeera nti omuntu abeerako n'olulimi olugeya. Olugeya. Ate tutya okugeya mutya? Kati nga bw'olaba wano oli n'ajja ng'ayogera lulugwalo mwaba ogera Oluganda muba temumuwulira kitegeera. Kati ate yasobola okuba nga yamanyi Oluganda. Kati na wano bwe kibeera nti ensi yonna eba emanyi Luzungu. Kati omuntu aba yeetagayo olulimi olugeya. Bw'anaagambira munne nti oyo tomuliraana
agenda kuddugaza ddugala. Omwana kikwabudde okugeya. Kiba kirungi omuntu okuba n'olulimi olugeya. Kino omuntu nti abantu bangi nga nammwe musobola okwogera kye mutayagala bamanye ne batakimanyi. Ekyo kiba kirungi kati so kiyamba. Olabaddeko n'obuzibu ng'abaana bo kati nga bwe muli eno nebako embeera gy'oyagala walibadde ogibateekamu naye ng'olwokuba sisitemu egaana egamba otherwise n'obeera ng'oli mu kato. Kyennabaawo kubanga abaana bange mikwano gyange nnyo. Gamba first family ngitwala nga kintu kikulu, immediate family ngitwala nga kintu kikulu. Kati batya nnyo okunyiiza mukwano gwabwe. Ekyo kye balina mu bulamu bwabwe kuva buto. Nanze bwe basinga okubeera naye kuba babalongoosanga bulongoosa mu maama waabwe. Kati bagenda okutegeera nanze embeera nabo. Oli paka lwakola ki lwatereera. Nze embeera nakati babeera mikwano gyange naye nze bwe batya ddala okunyiiza. Bakutyanga taata nga ffe twakulanga taata wamekajje. Nti abo obeera noga mukwano gwange gundi mwagala nnyo saagala nnyo. That's respect, not fear. Lwakuba balenzi oba just lwakuba nti nno kyekikula kyabwe kyoli. Bwente bwe nakibazimbamu nti tasobola kuba na kizibu kyonna mu nsi n'atambuula. Kyonna ekimuluma oba ki anninda n'aŋŋamba. Okizimbi otya abazadde abasinga balemererwa okuba abakwano b'abaana? Wakizimba otya? Nakikoppa ku taata wange. Taata yali mukwano gwo? Nnyo. Akyaliyo? Yafa. Yafa wenkana ki? Yafa mu 2000 nali n'emyaka nga 17. Abantu abasinga bagamba nti kasamutuke ne Bulaaya. Bwe muvudde Uganda nga mweyagala mumanyi okutuuka ekiseera ne mwakola ki? Mwawukana. Bibeera bingi olw'ensonga bwe mutuuka wano waliwo challenges ezibasisinkana financially, okumanya ebikolebwa kuno kuba tewaliwo kyosobola kweyigiriza kuno. Buli kimu olina okubaako gw'obuuza nti bakikola batya. Kati sometimes bwe mutuukira mu bantu nga si batuufu, bwe muba nga mutuuse nga mutuukidde wa musajja nga mwe muli bafumbo, omusajja asobola otwala omukyala mwaka akaseera omukyala bw'aba si mugumu atwala alina empapula. Kuba basooka ne bakulaga nti wano alina olupapula ye kabaka. Yes. Nga naawe okiraba si kyakweyogerera. Kati nga mmwe mukyayiiya temukkirizibwa yadde okupangisa, temukkirizibwa kukola. So kati embeera eyo omuntu agimalamu almost emyezi nga 6. Ekitono kati oyo yabuusa amangu. Yes, kati naye that is ng'otuukidde mu bantu abataagaliza. I know. Naye bw'otuukira mu bantu abaagaliza babagayidinga bugayidenzi. immediately akulagirira nti genda ku ofiisi okole bw'oti bakuweeyo accommodation bakukolere bwebati. Yes. Mweki kyabayamba okusigala nga muli bumu? Mweki kyabayamba okusigala nga muli bumu ne Doreen? Tetweyagalako bintu, tetulina kye tweyagalako, just emyoyo gye gyagala gyamentinga ne gikkaanya nti paka okufa kuli twawula ebyo byawasagana dda mu church. Ebyo bisigadde kati ebirala byonna biwalikira just ffe tweyagala ng'abantu tuli bamukwano nnyo twagalana nnyo. Gamba ekyo kyokka kye kyatuyamba. Oba oli musajja mwerufu, essimu teberamu password, akasente okayiseeko kanjula, kinene ki ekikufuula ekyenjawulo mu basajja abalala? Kubanga ebyo byonna bisobola okuba nga ne weebitabaawo, ebyo byonna bisobola okubaawo oba obutabaawo, naye ekisinga obukulu ono akwagala naawe omwagala, ky'omwagaza omwagaza kitegeera naye akwagaza. So kati yokka awo we wali ansa. Musooka ne mwebuuza lwaki twayingira mu mukwano guno, ekigendererwa kyali ki, lwaki omuntu wange ono mwagala? So bwe muba musowaganye mukikola mutya? Do you talk over it? Buli omu asirika nasobola mu lusirika yeeguya munne yayogera? How do you do it? Ffe tulwawo okuyomba, tetuyombanga nako. Muli bantu. Tetuyombangako munnange. Omanyi lwaki?
bw'abaawo ekintu kyonna oli ekimuyinziza omubuuza obadde ki kyanabadde kino nze nakoze kino nga ntegeeza kino nti nga nti nabadde ntegeeza bwe kiti n'omulaga obujulizi lwaki wabadde otegeeza ekyo era nekiggwawo. ekyo mwakitandika muli eno oba ne Uganda mwaliwo emuki? Ffe twamiitinga 2023 mwesanga paka kati tewaliwo omuntu we yali azuzeeko munne watamanyi. Neka mwesanga wali dore mwesanga wali dore how did you meet her? Omukuba ebivuga twali tunoonya abayimbi nga bampologoma bavudde mu Diamond Production awo banze nabeeranga nnyo ne Kato kwama mugenzi taata wange oyo so kati n'agamba nga nze ndi muntu y'emmenye kinene noonya abayimbi n'abayimbi kati omukyaka bamusanga mu kyaki eyo mukwaya Makerere balina kyaki ewaka ewaabwe mujja kuba awo ye mukyalo kyabwe Makerere so twamusanga netumuleeta n'ajja kati nga si muntu eyeemanyiiza buli muntu ayagala nnyo okubeera n'omuntu omu gw'ayogera naye abuulira abalala kyakola kyategeeza kati bye twakwatagana kati nze nabeeranga awo wakati okukwasaganya abayimbi omukwasaganya n'abantu so ngenda bwe twamiitinga naye abantu bantuma abasajja bantuma mukwano gw'omutusendere nga muli bakyali otye twabeera naye ndowooza emyezi nga 6 tewali yali agambyeko munne nti nkwagala naye ng'otuusa meseji z'abantu abalala nga nzireetera nga ne sente nze mbeera nazo ze bampa ezo kumuwa ngamba zitereka mpulira zikuuma sente nambeera nazo era nga tubeera ne sente nyingi ez'okujja olina girlfriend by then? Nalina naye nga tetuli nnyo serious ng'asoma n'osoma yali asoma nga Doreen yamumanyi yali tamumanyi girlfriend yali asoma naye bwe yagenda okudda ate nga bamukubyeko nga birala nga ne sente gwozitereka naye nga bakutemera oba nga just otereka buterezi bali bampanga sente genda ozimuwe kati agambye atya nojja n'omubuulira guli ampadde sente abadde ayagala okugira n'agamba ampadde sente kati ye nga yali yakajja nga teyeesiga na makeup aba 7th day bakkiriza kwesiiga makeup kummula matu ebyo nga tabyesiiga kati ng'agamba sente ogira obeera nazo kati sente nga nze mbeera nazo nenzikuŋŋaanya nenzikuuma. So kati interest yavaawa? How did you start okumulabamu akasana? Yali mukyala yali ankolera omutunulako nolaba basiina sente naye si kiraasi yange naye by then kati twabeeranga bwe tugenda mu trip eyo mu safari nga ffe tupangisa ruumu emu dabo asula ku buliri bwe nange nesula ku buliri bwe nange nesula ku bwange kati abaali bamukwana bonna we baagwira eyo yonna gye baagwira lwaki nti mu safaari baafunangayo obuwala obulala ku kyalo ng'alaba naze sifuna kubanga nali nsula naye muki mu ruumu yeemu tusula wamu so kati awo twasinziira olumu twagenda ewamu nga tewaliiwo ruumu ndala nga tutula ffenna mu mmotoka tukola buli kimu tukikola ffenna twagenda nga waliwo ruumu emu ne musula mu ruumu emu ya kitanda kimu tusula wamu what are you otyo ewetyo twatandika ne mutandika awo naye kati wagenda omugamba already yali abayiza idea because ffe ng'abakazi wetulaba omuntu agenda okukola nga wamulaba dda era oba omwagadde tokaluubiriza oba tomwagadde abatandika okwogera n'ositukawo nga excuse me kanzije naye oba omwagadde oba owuliza actually omujjukiza you are saying okumujjukiza so agenda omugamba yali already alinako ka namugambako ate misana nga tulina mu restaurant nga tujja kwogera edda mpulira eddayo ne twogera mu ruumu
Ebisigadde baana. Abakulu bakitwala mutya when you fell in love with her? Abakulu baki welcoming? tebakyagala. Kyabanyisa okuleka taata wange yekka Kato. Bambi Kato Lubwama. Era ndijjukira dda olulimi olubuto lwasooka abantu nga bamanyi lwa Kato Lubwama. Laba nno. Kuba nze nabanga siva mu mmotoka ya Kato nga Kata ayagala nnyo Doreen Butiibwa n'ekinene nga twagala nnyo. Nga kyanjawulo ki kyemukola ku bantu abalala? Nze nali abantu abasinga baatulekawo kati taata wange bwe yali tannafa yankwasa Kato Lubwama. ate omwana wange ono kamukukwasa abere wano akubeere ebidongo wano. So kati yozanga yamumpanga mu Desemba wa 99 2004 kati nensigala nga nzaani nga ye taata wange gwe yakwasa. So kati yanjagalanga ng'omwana. Nze bingi bye twakolanga ne Kato era abantu abasinga banyumya emboozi za Kato Lubwama naye tebamumanyi addala abayimbi waliwo bye boogera n'enseka. Bwabeeranga ne Kato okuva ku makya nga nanfunira n'omulimu ku CBS ogw'okukola omulambo. So Kato Lubwama someone describing sijja kumulinda kumulinnya someone describing what Kato Lubwama. My godfather. Yes, like character here and everything. Byowudde ku bantu nga bayogera byogera nti no, that is not him. Kati abantu baali tebamutegeera era yafa tebamutegedde. N'abamu abaalinga mikwano gye nga tebamutegedde. Ebintu ebisinga bye baatwalanga nga nti Kato yatuvumye, Kato yakoze bw'atyo, Kato yabanga saaka. Kato Lubwama ye muntu eyakolanga ekintu nga teyeerabidde mukwano gwe. Yeah, I agree. Kato Lubwama nga bw'akwagala bakwagadde ate baba takwagala era akugambirawo temusobola kubeera na Kato wamu nga takwagala. Aba yakwatulidde takwagala era akugambirawo. So kyekyanze yasooka n'anzimba nga mutabani we. Kati bwe natuuka mu bbandi olw'okuba nali njagala nnyo music nga buli kimu nkiyigo kikola, buli kimu manya bwe bakikola, buli kimu manya bwe bakikola. Kati ebintu ebisinga ng'okuwandiika ennyimba ezo kisolo kye bayita omuntu we ne kolansi nze yagiwandiika. Nze nagireeta kolansi nga tutulawo mu kasiisira. So ovaayo otya okugenda ate mu Eagles? Kati mu 2005 bwe twaleeta ba Sophie Nantongo ne Mariam Mulinde nga tufuba okukola bbandi ebeere y'amaanyi kuba twasigala nga tulinawo bakubi bokka abayimbi nga bagenze ne tusigalawo naye ng'abantu bagamba abasajja tebalina abayimbi naye bakuba enduru. So kati bwe twaleeta batugenda ne tuleeta Wagadi ne tumugattamu mu bbandi ne tulanga Diamond Production ne tumukubira ne tuleeta Sophie Nantongo. Kati bwe tuleeta Sophie Nantongo ne Kagoma baawe Kagoma ne Mariam Mulinde ne tubaleeta mu Diamond bakole nga tulanze ekintu kikutte ekyanga ne bagamba tukole ki batwongeza ssente okusinziira ku ze bajjirako ate nga omukyala tayagala kukola wala gundi Sophie atayagala kgenda wala. Kati Kato kwe kugamba mumanyi kansooke nnyimiriza ekibiina kino tusooke tuddemu tukiyiwe abantu baddemu basabe buteemi. Kati mu process eyo twali tuyimiriddewo okukola ki okukuba gita funye obuvunaanyizibwa. Awo nali nkola ne ku Dream Studio ne Kasiwukira. So kati bwe yatuyimiriza nalina idea yange ey'okubeera abakubi ne mbagamba nedda mmwe temuyimirira ffe tusigale nga tukola. Kato bw'anaddamu okufuna abayimbi ajja tusanga ffe nga already wetuli. Kati ne ntandika otwalanga abakubi ne tukubanga ku jam session ne batuwa ssente tukubira omuyimbi. Kati ekyo bwe yakiraba ne kimunyiiza. Kati bwe kyamunyiiza
baali n'ensirikidde ne Bosco. Bosco Lubwama. Kati mba ndi awo nankubira essimu n'aŋŋamba oliwa ne mugamba ndi waka n'aŋŋamba gamba abaana b'ebyuma mukomyewo ebyuma byange abayimiririre baali batambula n'emirere Ejakato Lubwama. Mugamba abaana baleete ebyuma ebyo abindeetera ewaka ofiisi byagala. Kati lwali Lwakusatu ne mugamba ngenda bagamba kati ku Lwokusatu twalingawo jam session ku Blue Africa. Bagitanga Blue Africa. Yali Blue Africa. Yalingawo opposite ne radio ne UTV. UTV. UBC kati. UBC kati. So kati abavubuka baali tebannazza byuma. Olwekiro twali tuli awo ku Blue Africa. Ne baleeta Wembule. Ebakola ki? Wembule. Mpulira. Ne batuleetera Wembule. Wembule kati ne bajja ne beetooloola ekifo bwe bati kati mu Wembule mwalimu abasirikale be tumanyi. Ababeera Mbeera naye nga tubamanyi. Of course. So kati yabajja mubuuza wayese kati ekiri oli best nti ndi bulungi. Kati tukoze tutya n'agamba namugamba mpa ku ssente. Oli tulina akalimu ke tulizo okukola wano tukamala nja kuwa ssente. Nze kalimu ki? Waliwo abaana babbye ebyuma bya Kato. Abalaba buli kinene. Naye atusindikidde. N'abasirikale Wembule babakwate. Nti naye atusindikidde atugaye tusindise wano tukole ki? Tubakwate. Tumala nja kuwaayo ku ssente ne mubuuza abaana ababbye ebyuma yeffe n'agamba yemmwe ndi yeffe. Nambuuza mwabbye ebyuma ki? Ne mugamba nedda abakubi b'emirere batambula n'emirere. Kati okuva lwe yatuyimiriza babadde tetuddangamu ku miitingi. Kati mbadde leero bazze era ng'ebyuma bagenda kubindekera enkyambiwaani biwanko Kato. N'agamba bwe kiti bwe kiri. Naye Kato taliiwo wano abadde ansindikidde. Kati ng'asindise nsirikidde ne Martin Nguma awo emangu. Nga be baliwo ne Wembule. N'agamba nga muwunya. Abadde batugaye tubakuba ekibo. Ate Wembule ogimanyi ebiseera ebyo. So kati awo ke nava ne nnyigamu ne ŋŋamba owaayi. Alabika omusajja yakyuse kwe kusooka okukola ki? Okuyingamu. N'ensooka n'enzita ebbali. Kati bwe nadda wabbali ne ŋŋamba omusajja ono ne mugamba ne ŋŋamba bansirikidde ekyo temukiddangamu kye mukoze. Mumanyi mbadde mugenda otukubiza obwereere. Nsirikidde n'agamba tombulira. Kati awo ne bagenda. Kati bo bwe baddayo ewa Kato baamugamba bino byembagamba ne bagamba Kato. Kato n'akubira essimu n'atoddangamu Kumumanyira tumutaba mulaba. So bwekityo bwe kyali. Kati nga ne bbandi eyimiriddemu kyetukola. So kati awo ne ŋŋamba kika ntandika gurupu n'entandika awo ne tutandika Jango Production. Edolinuwo. N'abakubi awo bwe twavaayo wa Kato tutandika Jango Production ne tutandika ne tugenda ne tukola. Kati Eagles twakolako nayo mu kisaawe ng'erina ba stars bangi. So namutandika Jango. Kati bwe tutandika Jango Eagles twakolako nayo ejjinja ng'erina ba stars bangi abaamaanyi. Kati nga music waabwe tali organized. Twasookawo nze nga mmanyi ekyokukola, mmanyi bwe bategeka sound n'abakubi bange mmanyi bwe mbakomandinga ne tukuba bulungi. Abayimbi abatono be nalina Doreen ne Nakawunde ne Kabuye ne bakyankalanya ekisaawe ejjinja. So neebeera ng'eri waggulu nnyo. Kati baali bakubira Eagles ebiseera ebyo. Gas level yaabwe ey'okkuba bali wansi okulyaffe. So kati awo we baatandika okugamba baana bano bali tubanoonye tufune engeri gye tubatwala. Misaki yali mukwano gwange kuva ddanga. Diamond ne gundi tebakwatagana naye nga ye
ajja nanona ekya tukola neze enyimba z'okugomba bangi yankimanga waka ku nju ng'ajja n'akamotoka ke n'apaakinga n'atuma akaana nneena nze nga nkolagana naye mbobba so kati bwe yandaba awo nga tetukyali wakato tukoze ekyaffe si yaba atuggyeeyo ne bajja ne boogera naffe bakitwala naye mbawa terms and conditions nti kino kye njagala balina okutambulira ne bazikkiriza ne tubeegattako. how was it for you okutuukira wano badde boss gwe nannyini jjangu ate kati ozeeyo okubeera nga bakufuga Saagendako mu Eagles kunfuga twali bapatana tukolagana okay nga mugabana era bo baakwatanga essente nga balinga nga bwe basasula gurupu ey'enjawulo bazimpa okay nensasula bano abange be naleese so ne tukimalamu ebbanga paka lwe baakimanyiira ne bagamba nedda tekirina makulu ssente zino zennyini ffe katuzibawenga buiso sinti tusasula kuba kati tuli wamu ate kubanga mwalinga mufuna akasente akawera kyekyabajjayo baleeta eno kubanga mwafunanga akasente akawera nga kyenkana muli ba directors kyekyabajjayo baleeta eno ne kati abaali mu kategole nga bakafuna nga mu kategole mwe twali kati bakakafuna manje ekyakafuna nga bwe twakafuna enje abaali we twali mu kategole nti abo bonna ba directors yes sente bazifuna kuba twakolanga weekend twasobolanga okufuna millions ekitono 6 ekitono naye kati bw'okebera mu be twali tuli nabo nti tuli ku level eyo tugenda bumu bo bakyazifuna nyamba kubirako mbabuuzi so meaning you made the right decision okubanga mukita yes no buli kintu olina sacrificinga funa tejja ne bwoba ogenze gula sabbuuni olina okusacrificinga ssente okufuna sabbuuni true that so did you talk about it mwakyogerako n'abaminisita kintu ffe tulaka tukitadde oba mwasala obusazimu ababiri n'omukyala twakitunulamu nga ffe babiri nga tekigatta abantu nga batandise oyingira mu politics gurupu erina lweyimirira nga bagenze mu campaign kuyimba ngamba nemugamba ate nze siri willing kubeera kugenda mu politics kuyimba nokita nemugamba kino tekigenda tukolera kikomye about your mother maama wo okubanga ali mu saturation ali mu area yemu naawe kirungi tokiinaako buzibu sikiinaako obuzibu okuleka nga atandise okuwemula oluyinza kibaako n'obuzibu tasobola maama kino tasobola so enyimba ezimu zebamuteekamu tezokofendinga enyimba ezimu zebamuteekamu mu videos tezikofendinga gwe ng'omwana ate gwa kati nze nazaalibwa yagenda okunzaala nga gwe mulimu gwakola kati nze nkuze ng'omugyemu in fact anti ekyo kyekisinga otusumbuwa mu Africa wano omuzungu bwe baba balimye ewaka n'omwana omuntu asooka omuwa inspiration abeera muzadde byokola byaba ayagala okukola kati wano kyova olaba nga babeera abagagga ne babeera abagagga mu famire bwe batandika galagi okukanika ewange bonna bakanika omwana akula anyola busipanda era bamutwala mu ssomero kusoma biriko ku mulembe kituufu kwanza KFC yagwadda galagi neyeeyongerako kitegeera neyeeyongerayo naye kati ewaffe ate bw'obagga olina omulimu gw'okola omwana wange asome busawo saagala abeere muguno gwendimu ebityo bibeere ewaffe kati tugenda okuwunzika omwana omukozesa kyatayagala nga kyova olaba mu Africa basoma bagamba nalabako omuyimbi omu omunene ng'agamba nti nze olwasoma diguli ya taata n'enjimuwa bwe nze nsome yange nze ngenda nenkuba endongo yange sabula diguli teba ya kitaawo ya maamawo ebeera gwe naye olw'okuba nti bamusomesa byatayagala yagenda abisome awe maama ebipapula yadde ku kyakola kyayagala so singa bamusomesa kino kyayagala yalibadde ate ali wala nnyo okusinga
kati bamukeereye emyaka mingi I okukola kino. know. So kati kati Wow. sirina ngeri gye nsobola kulimitinga maama wange ku mulimu gwe nga gwe nakoppa kuba ne taata wange yali mu industry. Abaana bo olaba mwakuba ebivuga? Babyagala naye sinnalabamu akikuba. Naye nga mbateerawo omukisa mbagulira instrument waka ne zibeerawo. Era babeerawo ne bazizannyirako ne bakubakubamu ne mbayigirizaamu. But nze nagenda oweza emyaka 7 nga mmanyi okuyimba n'okukuba gita. Kati ku bo sinnalabako. Wow. Ku byombi kiki kyosinga okumanya? Kiki kyosinga omukwano gwo gusinga kubeera wa? Okukuba ebivuga ne microphone okuyimba? Ebintu ebyo bitambula wamu. Okuyimba ffe abaddugavu naddala mu Uganda kye balaba ng'ekyamaanyi. But omuntu okuba ne bw'oba muyimbi yeetaaga abe ng'amanyi okkuba ebivuga. Abitegeera. Tebakkubira by'otayagala. Kyova olaba nga music w'e Uganda talina identity. Bateekamu oluyimba n'olinda omuntu amensoninga erinnya lye olyoke omanye nti eyo gundi gy'ayimba. So nga bwe bazannya oluyimba lwa Lucky Dube ne bw'aba tannayimba omanya nti yeye. Olwo omanya nti olwo oluyimba lwa Lucky Dube. Kati ewaffe tetukiyina lwekyo tosobola kugamba producer nti no kolera kino kuba kino. Tebali creative abantu b'ewaffe. Bawulira sound ki mu Nigeria ki yaleese kino nfunire ekigoma ng'ekya gundi. So kati kuyimba kulungi nnyo ng'omanyi okkuba ng'obitegeera. I know. So what's the way forward now? Being now kati oli mutuuze w'e UK. What's the way forward? Nazzeemu music. N'enkya tugenda ku performinga tulina concert mu Chirwan Grill. Genda kubeera eri mu Dublin. Tusuubira abantu bangi okujja. Bagenda kuba bangi. Amiina. Yes. Walayi ne yanzanyo lwakadde kompadde. Amiina. Bannayuganda bubaka ki bwebaweereza back home? Bannayuganda bakubiriza okwagala ensi yaabwe. Wagitulegera? Okwagala ensi nze saagibalekera. Kati singa saagenda eri singa saamanya nti okwagala ensi kintu kirungi. Lwakuba nti abakulembeze bo tebaagala nsi yaabwe. Kye kizibu kye tulina. Kati bannayuganda benkubiriza okwagala ensi beeba abakulembeze baagale nnyo ensi yaabwe. Teriyo omuntu asobola kuva waali comfortable kugenda walala. Ate bw'otazimba wuwo teriyo alikuzimbira. Kituufu. So kati bakwata ssente ne bazinvestinga mu zino ensi ne bagula ebizimbe. Ate nga singa baali bizimbye wali ssente ne zibeera wali ewaka. Kati bwe bamala ne bagawa obwavu bungi nga ssente bazifulumya. Kituufu. Kati baagale ensi yaffe bagyagale. Neyanzanyo neyanzege. Ndabira kinnabutono. Kapotable. Kanyabo. Nyeera kakulabira. Wena mwagala. Amiina. Okuba ekifaananyi kirungi eri batabani bo. Okumanya nti omukazi bamwagala bwe bati. Kirungi nnyo. Thank you so much. Kama kitiibwa kya Mukama. Amiina. So kale bukwano. Ciao bao.